Okuva essuula 40. Mukama n'agamba Musa nti, ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye, olisimba ennyumba ey'Eweema ey'Okusinkanirangamu, era oligiteekamu essanduuko ey'obujulirwa, era olitimba eggigi ku ssanduuko, era oliyingiza emmeeza, n'oteekateeka ebintu ebigiriko, n'oyingiza ekikondo, n'okoleeza ettabaaza zaakyo, era oliteeka ekyoto ekya zaabu eky'okwoterezangako obubaane mu maaso g'essanduuko ey'obujulirwa, n'oteekawo akatimba ak'oluggi olw'Eweema, era oliteeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango ogw'ennyumba y'Eweema ey'Okusinkanirangamu, era oliteeka ekinaabirwamu wakati w'Eweema ey'Okusinkanirangamu n'ekyoto, n'okifukamu amazzi, era olisimba oluggya okwetooloola, n'otimba akatimba ak'oluggi olw'oluggya, era olitwala amafuta ag'okufukangako n'ofuka ku Weema ne ku byonna ebirimu n'ogitukuza, n'ebintu byayo byonna, era eribeera entukuvu. Era ogirigifukako, era oligafukako ku kyoto eky'okwoterezangako ebiweebwayo, eky'okwokerangako ebiweebwayo n'ebintu byakyo byonna, n'otukuza ekyoto, n'ekyoto kiribeera kitukuvu nnyo, era oligafukako ku kinaabirwamu n'entobo yaakyo n'okitukuza, era olireeta Alooni n'abaana be ku mulyango ogw'Eweema ey'Okusinkanirangamu, n'obanaaza n'amazzi, era oliyambaza Alooni ebyambalo ebitukuvu, n'omufukako amafuta, n'omutukuza ampeereze mu bwakabona, era olireeta abaana be n'obambaza ebizibaawo, n'obafukako amafuta nga bw'ofuse ku kitaabwe, bampeereze mu bwakabona, era bwe balifukibwako amafuta kiribabeerera obwakabona obutalibavaako emirembe gyabwe gyonna. Musa n'akola bw'atyo nga byonna Mukama bye yamulagira, bwe yakola bw'atyo. 17 Awo olwatuuka omwezi ogw'olubereberye ogw'omwaka ogwokubiri, olunaku olw'olubereberye olw'omwezi, Eweema n'esimbibwa. Musa n'asimba Eweema, n'ateekawo ebinnya byayo, n'ayimiriza embaawo zaayo, n'ayingiza emiti gyayo, n'awangiza empagi zaayo. N'atimba Eweema ku nnyumba, n'agiteekako kungulu eky'okubikka ku Weema nga Mukama bwe yalagira Musa. N'atwala obujulirwa n'abuteeka mu ssanduuko, n'assa emisituliro ku ssanduuko, n'ateeka entebe y'okusaasira kungulu ku ssanduuko. N'ayingiza essanduuko mu Weema, n'atimba eggigi eryawulamu, n'akisa essanduuko ey'obujulirwa nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka emmeeza mu Weema ey'Okusinkanirangamu ku luuyi olw'Eweema olw'obukiika obwa kkono ebweru w'eggigi. N'agiteekako emigaati mu maaso ga Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekikondo mu Weema ey'Okusinkanirangamu mu maaso g'emmeeza ku luuyi olw'Eweema ey'obukiika obwa ddyo, n'akoleeza ettabaaza mu maaso ga Mukama nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekyoto ekya zaabu mu Weema ey'Okusinkanirangamu mu maaso g'eggigi,
n'akyoterezaako obubaane obw'ebyakaloosa ebiwoomerevu nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema, n'ateeka ekyoto ekyokwokerangako ebiweebwayo ku mulyango ogw'eweema ey'eweema ey'okusinkanirangamu, ku mulyango ogw'ennyumba ey'eweema ey'okusinkanirangamu. N'akiwaako ekiweebwayo ekyokebwa n'ekiweebwayo eky'obutta nga Mukama bwe yalagira Musa. N'ateeka ekinaabirwamu wakati w'eweema ey'okusinkanirangamu n'ekyoto, n'akifukamu amazzi okunaabirangamu 31. Musa ne Alooni n'abaana be ne bakinaabirangamu engalo zaabwe n'ebigere byabwe. Bwe baayingiranga mu weema ey'okusinkanirangamu ne bwe baasembereranga ekyoto, baanaabanga nga Mukama bwe yalagira Musa. 33. N'asimba oluggi okwetooloola eweema n'ekyoto, n'atimba akatimba ak'oluggi olw'oluggya. Bw'atyo Musa n'amala omulimu. Ekire ne kiryoka kibikka ku weema ey'okusinkanirangamu, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. Musa n'atayinza kuyingira mu weema ey'okusinkanirangamu kubanga ekire kyagituulako, n'ekitiibwa kya Mukama ne kijjuza ennyumba. Era ekire bwe kyaggyibwanga ku weema, abaana ba Isirayiri ne batambulanga mu lugendo lwabwe lwonna. Naye ekire bwe kitaggyibwangako ne batatambulanga okutuusa ku lunaku lwekyaggyibwangako, kubanga ekire kya Mukama kyabeeranga ku weema emisana, n'ekiro mubangamu omuliro mu maaso g'ennyumba ya Isirayiri yonna mu lugendo lwabwe lwonna.